Precious Remy essanyu limuta kyaddaaki omukulu Bindebwa amaze n'atuuka mu maka bino omukolo nga bwe gutambudde byonna tubirina wano ku Clarity Source 256 ate ye omukyala Sacha Brayton avuddeyo n'ayogera ku nsonga ezimugambibwa mbu yeebaka n'omukulu Palaso ensonga z'omukulu Sir Mathias Walkaga nazo tetuzireseeyo n'amawulire amalala mangi gabeera wano ku Clarity Source 256 nenkugamba gwe omulungi wabala kubeera nga wasalawo ffe tuba tukutuusako information negamakola kyamaanyi nnyo nnyini ddala negamba gwe omukwano yakasooka okutulaba oba yakasooka olaba videos zino please subscribe nyiga notification bell video tewelabira okugiwa like ate ebya information obitukwase mu kaseera kanino njagala tutandikewo mawulire esagala kulonzalonza yadde kiriwo kati kiri kya mukolo gw'olaba omukyala Precious Remy basose ne bamukolera ki akasiki k'okubeera nga ate omukolo agufulidde ddala official mu kusooka yasooka nayanjula omukulu Bindeba Raymond Binde oli owa United States America gutwogerako yasooka n'akyala munnange oluvannyuma lw'okukyala bano ne boogera ebigambo nkukumuli mwezi gumu gwe tumuwadde omusajja obba wagundi omusajja yakola kiro bannanga omukyala n'abagamba akamwogere nze ngenda kuguma era kyaddaaki yamaze n'abaswaza omukyala yagumye era mu kaseera kano wetwogera njagala okugamba nti bwe giti emikolo we gyatimbiddwa bwe gutyo omukolo we gwatambudde omukyala oyo gw'olaba essanyu jjerere eririmuliko era gwe newobeera ng'ogamba Bindeba bayakola ki it is none of her business omukyala bambi kyaddaaki yamaze n'akikola n'abako batuuserawo nga bw'obalaba we baanekaanekanye nagambye ffe aba Clarity Source batuwadde kaadi newankubadde kaadi yabadde teyita baana kuwabaddeko ekigambo nga kirabika bulungi banna abaana tubaagala naye tebayitiddwa era tojja ng'okola ki ng'oleeta n'omwana wo kaadi yabadde eyita omuntu omu yekka buli muntu eyawereddwa kaadi wabadde oyitibwa yokka abako bwe batyo baanekaanekanye best man atemanya muganda wa mugole bona bwe batyo bwe balabise mukwano omukolo mulungi nnyo nnyini ddala era omukyala Precious Remy atulaza amaanyi bw'okuba kuzimenya omukyala ono azimenya naye ffe tukumwagaliza kisinga Precious Remy congratulations to you weebale ebigambo butakuyuza weebale ate kubeera nga obaddewo akaseera konna ebigambo ne byogerwa n'ogamba mumwogere nze kamba proving nti nze ne Bindeba we were meant to be ngenda kubeera nga nkugjayo nkutwaleko ewa Sacha Brayton kalungi munange omukyala ono twakajja tumulabe ennakawere mulambo oyo gw'olaba yagenda n'atukubamu ebifaananyi mangu ngalaga nti ekyolubuto kyo yali akyusa era munange mukama n'amusobosa n'asumuluka amawulire gonna twagakuwa naye amawulire agaliwo baavuddeyo ne bamugamba naye munaye Sacha ye taata w'omwana nga tomwogera n'abagamba nze munasonyiwe taata w'omwana ye mumuleke ne bamugamba tukulaba ne mujike ono akola ku Spark TV nkolagana kijje muyina n'agamba ebyo byonna ne bamumbuuza muddamu sirina kyegenda baddamu ne bamugamba kale ekyo olabika ate toyagadde kyetuddamu ne bamubuuza ku nsonga z'okubeera nga ate omukulu Sir Mathias Walkaga ayitirayo ko n'abagamba mwogere ebyo byonna byanjwanjwa era n'atugamba mamu aba Clarity mu abatwogera byanjwanjwa mujje ne tumugamba n'agamba oyo Sir Mathias Walkaga mukwano gwange oba kitegera tewali kye twali tukoze ne bamugamba ate wunaye ebya Palaso n'agamba Palaso twakola buluyimba oyo Kimjike gwe mulaba naye isaagala nnyo okwogera bingi bimukwatako bannanga omukyala Sacha Brayton kalungi ye buli kimu akyeganye n'agamba mwogere bye mwogerako tabimanyi byonna abyeganya teyo nga nkujjayo ne nkutwalako obw'omukulu the handsome one otubeera tugera ku handsome tuba tugera ku chosen blood omukulu we munnange amawulire gagenze tegafuluma ffe twagala nnyo okubeera nga ensonga tetumala gazogera tusooka zikonfaminga nekyoka tuzikuwa mbu abadde munnange apepeya ne mukyala wa Mr. Lee ono wa bitusi munnange ffe omukulu chosen blood twamunoonyezaako ne tumugamba munnange amazima gali kinagamba bannange ago si mazima mukyala wa Mr. Lee sisobola mwagala because Mr. Lee is my friend lwaki ate mbeera njagala mukyala we oba girlfriend we newabeera tannaba musamaka nagamba olugambo lutambuzibwa abantu abaagala ate ayawukane n'omukulu Mr. Lee omukyala oyo gw'olaba mu kifaananyi ye mukyala wa Mr. Lee eyalabiddwako omulundi ogutali gumu ogutali ebiri n'omukulu chosen blood naye ate ye
mukulu muchala wa mukwano gwange era yakikumiza nagamba Mr. Lee is my friend sisobola gwagala muchala we ne tumugamba ate gwe bibyo ne wininwaje nagamba bannaye mundeke twakola bukozi kayimbe kiri wano kyakwegana bweganyi ye chosen blood buli kimu achegana naye nga mukulu ya bwato bwali era embera bwato bwali kusaidie ate yo nayo njagala mberenga nkujeyo nkutoleko kusaidi endala naye nga tuchali ku muntu yomo Mr. Lee yennyini saidi ya chosen blood yote jivuddeko omukulu ono munnange twagene tukutusaka mawuli olw'eng'ambe zali zirengesewa mbuye neddana nabatanze balina ekintu kye bazimba munnange twabadde tuli awo ng'omukyala Diana ono waffe Diana nabatanze ngali mukubuuza ku Mr. Lee munnange walidde wanywedde bannange eddoboozi lyokka lyamubuuzisa ng'obeera toli mugumu mukwano ate omutima guyinza okutega ababiri bano bajja beegaana buli lunaku nga beegaana tetweyagala tetukola kinaye ebikolwa bye bakola mukwano engoye katigolole engolere that's all we have for today webalegwe omulungi okubeera nga otugoberedde okuva gye twatandikidde okutusa negamba okola kyamanyi nnyo nnyini ddala njagala nkulekereka video kano nate ogende mu maaso n'okekenenya gw'osalewo ddala ddala kiki ekigenda mu maaso wakati wa bano ababiri. Mr. Lee ogamba otya munnange? Mr. Lee, how are you doing? Walidde wanywedde anange olira